Kigambibwa abantu 5 abadde batambulira ku pikipiki 2 balumbaganye ekkolero oba factory emanyiddwa ng'ey'amazima bugagga ng'eno ekwasaganya bya mmwanyi ne babeera nga bateeka omukozi waako amanyiddwa nga Kagwa Andrew ku mudumo gw'emmundu era ne babeera nga bamunyagako ssente eziri eyo miliyoni 5 mu kuwanyisiganya ebyasi eri bbirimu olikubiddwa amasasira ne lifiirawo naye abala ne basobola okwemerula naye nga poliisi yaffe ekyali ku muyiggo okuzuula bano kubanga kigambibwa bano bwe badde bakutte ssente. Twebaza abatuuze baffe aba Masaka district abasobodde okukwataganira obulungi ne security yaffe okulaba nga tuli covering emmundu zino oba tufune emmundu zino 2 ezibadde zikozesebwa mu kunyagulula oba ezibadde zikozesebwa mu kunyagulula abasuubuzi bano ate saako n'okulaba nga n'eribbi erimu tulijja mu bulamu bw'ensi eno. N'omwaka oguwadde bajja ne batulumba wano era batujjako emmotoka ne bagitwala batwalako emmotoka era bajja n'amundu era emmotoka neebula kati saa zino era bazze essaawa nga 6 ne batwala ssente kubanga essente babadde okupaakinga bwati nabo ne batuukirawo nga balina emmundu zaabwe kalifu mu kutya badduse budduse misinde. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.